Laba Mado Omu-husband Omu-wife bakomyewo na nkuba mpya beyongedde okulumya Ex naye nga wasibye osize otya gwe n'omulungi ampuliriza all channel media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyinga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Bangi bangambye mbu njogereko n'omu-wife abeere ng'awuliriza Mado abeere ng'ategeera omwami we. Ye omu-wife yagambye nti yesu onyigamu ng'omuntu kya bulijjo naye ategeera omwami we era amwagala era nga ye agamba nti tasobola kubeera ng'omwami we yamutimba mu nnyumba yenna yajjuddemu ate n'abeera nga yeeraliikirira olwa ex oyo oba Noguba Anthony eyazze okubeera ng'akyankalanya relationship yaabwe era beero bakomyewo mu ssanyu epitirivu ennyo nga bw'obalaba live yonna ebadde ejjudde vibe njereere essanyu jjereere kwegamba nseko buseko watch to the end togenda kubeera ate nga wejjusa kankuleko obeere ng'obeerabirako. Omukyalayo anti omwami awulidde nga kimanyi mbona ki nti okyanana laba nti okyanana leero nga tewasibikozeeko ako kapesi kalabangako kali kati kalungi kalinga akajajja jangu jangu omukyala wa Mado sikulimba amazima jangu omulungi omukyalayo omukyala njagala nkweyimbira akakunoonya kiki ennyingire nkunoonye omulungi wange omukyala enye ku paati omwaifu atakoze kikaleke omanyi omukyala wamadi gira ntono era nkugambe omanyi ekiro ndakwa ataawo bonna onjijukiriza ira jangu omukyalayo nakabira wanene omukyala wa Mado aliwo omukyala wa Mado onaaba okomyewo eno ewaffe kirungi okwokwera wano soke tubazabe bakwate ku matu bakwate ku matu abagakwatako nga nkyogera jagambe bakwate ku matu tewebakwatako nga nkyogera
Abeno bonna bamaze okukwata ku matu. Kati kankigambe. Onaaba okomyewo eno omukyala wa Mado. Sijja kusaba onzigulirewo. Ebbalubu yo weeri. Ebbalubu yo weeri. Naye nga weeri mbadde mayinza ali eyo leero. Oliwa tukoze batya? Sijja kusaba lyampaga. Kati gyeri eno. Mpozi balubu ebeera eyo. Kyekyo tekiruma. Kasappiro yange natambudde nayo. Atambudde nayo. Nze ndi wano olina bye waleese wano eno. Buli kaseera ebirungi bibeera bibyo. Bibeera wawula nsonga oli mulungi. Obirinze? Ebirungi buli kaseera bibeera byo. Ngenda bikulira wano nawe kikulumi. Biki? Biki bye waleese eno byotamanyi? Isigo migundi niye migundi. Ngenda bbirira eno nkulabe mpaka munda. Anti bizibula amaaso. Kale nkulabe. Mpaka munda. Biki? Bino. I don't know. So my Thank you so much. Ogenda kulya mbuno zibuka amaaso mbuno ndabe mbuno. Mbuno ki? Laba bwentudde ntuulayo. Lwaki onkupa? Anti ndi eno mu nnyumba yo. Kati otuula otya? Ani nkunyumiza ki? Ate mmino taze wano. Why are you so excited? Just amasannyalaze gabadde geekyanze. Soko ngambeko nyumiza. Mmino waze nze mutidde. Kwanga waze atusayita Mado. Kuzo mwami wange tabeerangako Mado. Esooka nenvaawo. Tokomyewo okukulabako? Lwaki tokomyewo? Omanyi nti leero twakozemu engeri ya security purpose. Engeri ya security purpose. Sooka mbuulira ekintu kimu ky'osanzeeyo ne kikangamu. Kyensanzeeyo mu nnyumba yo. Kabadde kaserengeto ate nga kaseerezi. Akaserengeto akanguya omutima tatadde mu maanyi. Kaba kaserengeto wembeera njagala mupima. Kati ebezaamu kabeera kaserengeto ate nga kabisi nga
kaseerera nange nakuzikozesa n'engero sikutegeera nkuga kirekera ino ziiga nti nkugambye tebeezaamu akaserengeto nga kabisi nga kaseerera n'osiba oyitako bwisi ng'ogenda noba n'emipiira kaba kaserengeto kati si ekyo eri kasozi kitegeeza buli kimu kiri kiti okakasa kiri bwe kiti nange ngambaako kiri bwe kiti njagala tuzanyemu akazanyo saba nkujjukiza jjajjaawo anti omukyala wange gwe nsinga okwagala kati olaba otuuka omungijukiza gwe enyama bannaayi naba ekyana kifaana jjajja wange omanya ate ofaananyo mukyala wange gwe nsinga okwagala nawe ate ga nkwagala kitegeeza oli kumpi omwisi eno nga ali asindika request badde manyi kiyenje so abantu ndaba boogera bagira badde manyi kiyenje kinda wanze saabitegeddeko sinabitegeera gwe tofaayo emedaamu ekyenje kyagudde mumbi nga fena tuli bakyagala oda nkyala nemugamba naye ate kyabaddewa bannange mbadde nkugamba tuzannemu akazanyo okalinze tankaleete semberamu katono awo kati awo buli omu aloboleze ku munne ekintu ekirungi nga twetunuulidde eri byakuseka twetunuulidde buli omu aloboleze ku munne ekintu ekirungi tetunulawo otyo kati bwetumala netuzaako twegambe tulabe asenga ekirungi tukipime ku minzaani twegambe tume tukipime ku minzaani alisembera yagala bere kumpi wano egwakirense era kati walowoozezza dde ekisinga sinaba nawe lowooza ekisinga anti njagala ntunuulire nga wokirowooza bwoti tukyogerera kumu ate bati tugenda bala nti 1 2 3 go tokyogere omulundi gumbi omalowooza ekyalo kya kuba nyinza okyogera ate naawe nogamba tononeesiba ku kyange bukyo olwokuba njogedde ekirungi nogamba tukyogerera wamu tugenda kubenagamba 1 2 3 start kusuubiza gwasooka
Tokaaba. Kale nze asooka. Ffenna tukyogerera wamu ekyo oba tukikkiriza ne. Anti ekyange kiwanvu. Ebyo biwanvu obijjawo. Kifunzefunze era funza tulina kyogerera wamu. Kale sembera tugire. Okifunziza? Tulina sooka kirowooza nga twetunuulidde. Nze nakirabye dda. Sambe ndowooza ekikyo ate kati lwakinkugwame tukyogerera wamu. Muzabuza. Tugire. Totambuliza ku remote. Sina kinkoze. Lwaki obinjira? Omaze? Wadde ombuzaabuza. Simaze. Wadde ombuzaabuza. Mama ekyo ekintu kyogala bulijjo tolowoozangayo kintu ekyo era maama okirowooza kati. Olimba nnyo. Anti olwedde nfunamu okutunuulira nfunamu. Olwedde nze nkiyina naye nkyayagala kutunuulira. Tukire kale gira. Tukyogera ku 1, 2. Nga toyogedde. Bale ndi kwogera. Kale tuddemu. 1, 2, 3. Ati no, manzi gembala kikaziza kanchogere. Tukyogere kale tukyogere. Kale tukyogere. 1, 2, 3. Njagala kukaddiwa naawe. Nje byeyebye. Nje byeyebye. Nga siraba bw'ogodde eri. Tulaba nti kati ndi mu position emu bwe njirawo nti ngenda kuyiika wiizi. Jangu ontegeyo. Omulungi yo. Kati nze nkugamba. Wabula toyogera olukalala wano. Era wadde olinze nze nsobola okwoyiwawo olukalala lwo. Kakati olaba kamuli kano bwe kanvaawo kati ne kamala ne kasongola we kati. Bwe kasongola we kati katandika okubeera nga akamyansa we kati. Paka kati ekimyanso kiyinza okuba nti budde obagula nkikola ki? Malayo weeyogerere naatina. Manyi lwaki njogera bwentyo? Lwansonga oba olina okumanya gye kivudde. Olina wakugamba nti mpa ng'abeera ku nnyanja n'akugamba nti badde nsaba ku mukene. Soka omugamba ono omukene okujja wano osobola omugirako oti ayige agende amwegirire.
wamwegira batagenda kusaba naye leero ogenda mugira omugire okamuwe kamugeni nenkyajje kati muyigirize lumu olaba amaaso gano nzokulaye gati gasempewo tegasotumala bulungi gira nze ekirowoozo kyange mbadde wano nendowooza nga oze okomyewo naye nga tuli bwe tuti nga tuli mu good life nga tutambula buli bwe twagala mu wife mu husband nga tutambula ffenna abuli bwe bati nga buli bwe twagala tugenda nga tuli mu good life bwe tuti kiwanvu naye kikomyawo malayo munaati tunakola ki maleyo nga abaali bagamba mbu guno omwezi tegukwako nga tubayitako mu myaka bwe tuti awo guno omwezi tegukwako nga tubayitako mu myaka bwe tuti ate tulina na buzibu nga bagamba mbotakusaanira nga tubayitako tuyimba sigwa nsimira lompalampa fala naawe oba tansaanira tebikwata kunze mwagala bali balowooza ogenda kuneetika era nkusobola kyonja kikakasa ngozi eno bebe nina kayimba kengenda okuyimbiramu nga tuvudde wani weka togenda kale kati ba endonzi bagenda kuyomba kayimbire wano oba batabukanze nga kayimba kuba nkamanyi kyokka bannange bebi kati kankubuulire mukyala wa yeesimbyewo kulaba kadama ate kiki ekyo kyekyo ogenda kuwandiika kyeke ayise 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 obukowo buleeteno obukowo buleeteno kale waliwo asindika request alumiddeko nkugambye biwani ate nze ngeera soka otunuulire
kulabikira ntya somulangira mwe yabafaananidde atya yakolamu ensimbi sente uwe gyezisula bagayimba batyo soko nkubirayo akayimba awo kubira akayimba bakayita ndi okay. You are okay. You are okay. Nawena mwana takunyama so please eno ndi okay. Wenzira jena natukadi eno ndi okay. Njagala akayimba akube kugukaweereza omuntu omu. Ani akayimba? Kati gwe ogenda okukayimba ng'olina gw'okaweereza. Ani akayimba? Ani akayimba? Nawena mwana takunyama so please eno ndi okay. Wekiwandiika ndi okay. Nze simanyi akayimba. Bwe kyende kikomyewo. Kiriwo kikyo? Are you guys serious? Kiriwo. Nze nakulira ebyenje sibimanyi. Okakasa. Iye. Gwe balongwa ati mu mwakula mu biyita. Sibimanyi. Era kiwulirira wano eno. Kiwulirira wano. Kale gwe bw'okiwulira kikwefaananyiriza ki? Nze kintiisa butiisa. Kikuwulikikira nga ki bwe bakyogera nti kiyenje? Kimpulikira ng'ekisolo ekiri awo ekinene kitiisa kiyenje. Ewaffe ebusoga tebyaliyo. Bakabuze tugenda kuva mu muntu. Tovaayo. Ongambye ani? Eno ndi okay. Bwenzira tenavamba natuuka ddi. Eno ndi okay. Nawena mwana takunyama so please eno ndi okay. Eno ndi okay. Eno ndi okay. Eno ndi okay. Mwatu tonemesa mirimu gyange. Nze nkubuulidde. Ningiza bulungi. Sooka otunuliremu omwami wo ng'ali busy. Yeah. Maze. Teekayo naaki. Teekeyo. Gamba suulayo nteekeyo. Suulayo. Teekeyo. Naawe. Gambaako. Teekayo. Suulayo. Keku.
kale wandika kamalayika naye maama olaba oluyimba olunoonyerezaamu akamulamba lwo terugenda wezi ebiri akunga kalimu ebinyaanyanyanya ani abitaddemu alina olugezigezi temuwulira nsobola okugenda wano eno nenosaba nababiteeka kagenda we kati ngaawulira wenkayimba kale teekayo kali akakokosi teekayo kali koyimira mu basement kateekeyo teekayo kali koyimbira mu basement awo oba onsimbudde mpira njagala kagirirawo kandende omwana omututi togira ebintu ebyo tobigira kati nkuwa mixi kanteeke wange tewetaaya omanyi tulaba mu basement nagambe sijja kusaba nja kanteekeko akako bannange oh my god teeko teeko naye maama eddoboozi otaddeko bannaye kulimwa bulimwa liri hayi ati mba njagala ali kuyingirira eddala eri wano kankendeeze kaliwa mpulira njagala gendako mulongoko mu basement kyusa erinnya longoko wange obeera ogenda ku lwayo eyo kati anti awo ogamba mu basement ogamba longolongo
bannange kugamba longo kofa nange yange beegattawo kati siba bbiri longo tugire longo times 2 nampulira ntandise ogwamu kamunguluzi nakusibidde sebe embiriza jjajjaawo naye bannange ekyo kitegeeza omukyala Amado omuwaifu wange omuwaifu wange ekyo kitegeeza nti nkwagala nnyo olaba otuuka okukola ebintu ebyajjajja wange omanyi gwensinga okwagala naye kati naawe olaba omutuuka okugamba nti omanya ate kati oli eno omanyi omuntu abeera ku mutima kungulu oli naabeera mu mutima naye waliwo abeera mu senta wali makati ku mutima wennyini kati oli awo oli musengulawo jjajja wange mu senta wennyini kati otuuze osiba obuntu obumufaanana ng'olina kwagala nembala muzikendeera nsoyanganyana gita nawutanyogeja akasusu kameremenya niwebuuza emizigo byokozesangamu mpulira n'amagulu gamenyese ani amenyesa amagulu nze bwetofaayo kasawo endi ate kyenjagala ddala gamenyeke mukyala Amado kyenjagala ddala gamenyeke wegamenyeka Madu ffe tukuyitira Mado majani mbadde nkugamba Madu naye bekyuseemu ebyo lwansonga sayini zonkoya tebazitegeera kyokka nze nzitegeera kati nja kwebeba nkutwale butwazi pulira njawo nina kyenjagala okulyawo oyagala kulya ki abaana banzuukuseku akati budde bwakwebaka era naffe eno tebaliryo kijigidde apple njagala kulya ku apple njirye ogulwa naagadde okwambala ku nkofiira efaanagana n'omwami wange ayo ale naziyidde mu kikadde
Bannange. Bwenzijidde mu kikadde kimali maama Maria. Alina okweyagala. Mpeera wano. Koze bwenti nensukira kito kyange ffenna tufaanagana. And even my big sis ffenna tufaanagana. Mpeera wano. Kubeera nze alina akazi nze nyina kyogerakwata olina kaki nze nina kaddimpo ate ndowooza kano kakyako kaki Edirozi oyogerako owandika komenti oyinza okugamba tebakyagiraba naye abaana bagiraba. Tak my in-laws abaana bali wano bannange baleke naye gwe nawe kola ekimu teweerabira kyewasabye longolongo nze ndi wano entambulira wadneero ntambulira mu kutuka iyadula mukawalo neddene so kumpaaniko annayo omulundi wa Mado ofaananye kasooke ntereeze nkuwane bulungi tasaagala nakiyenje kusala omukyala angi omubeebaneba in-laws obedde ndaba byo mu comment section ekiyenje ame ekiyenje Mado otunula emabega kumulimisira maama naye otunula emabega namba banna mate nkugamba sooka ntunuulireko eno guli omuliro inside gulawo omukazi yeekyaye bali manyi okuusinza toyimba bwotyo gamba kakinze kanyimbe ndi omu-wife mpulira omuliro inside gulirawo Mado yeetaaye awo togirawo tujangu at least nkulabire wano at least ngoberera ontusa weyagala olenga osolobeza labujeka kinyambaza omutima gukuba gubiwala zembeza naw kati kawadde tetunaba tusimba wakati olunaku weniti abakuwanira walina wakati waliwo point awo kankaddemu waliwo point nenzitukako ngenda kukerera speed at least ngoberera ontusa weyagala olenga osolobeza labujeka nyambaza omutima gukuba gubiwala zembeza right now kati wadde tetunaba tusimba wakati olunaku weruti abakulwanira balina wakati konga mwanayo abakuwanira balinawo kati balina wakati bakulwanira wakati
kale nze olw'obuntu gye bugenze yeeyo ne baba ayimba obirala era otegedde byentegeeza eriwa ono waliwo asindika request sinazikagenze byakomeewo badde netwakuba kalisoko oleki wadde ogamba otya mukwano wa Mado wadde ogamba otya mbuuza wandisaki wandisaki abalala kye batalaba gwe wandisaki kusaba leero mbulire nga sinakuwira soko okole bwoti nga sinakuwira soko okole bwoti leka nkugambe What? Nawe. What are you trying to make, right? Wemba ndiyo. Wemba ndiyo. Linda ntuke yawo awo nkuyimbira akayimba ngambe nti gulawo Mado yeetaaye awo awo eno jakundetera okubisa obufaananyi obutaliibwo bambi kayimba ako kamanyi anti awo bonkwatirako ennaku tekali mu Luganda nkamanyi mamira ava obwedda wali omwana oba aveeyo mamira aba aveeyo ade aliwa omu-husband owuwe sinze amamira avo mwesiga sobola kulenyerera muwogo wange gwe nasimba ki kakulakidde wina nkulaba kakulakidde wina nkwatekawo kaveeyo sooka obe ngaakubamu ebirayiro awo tulabe sooka obe ngaakubamu ate abakuwandika kasava abawandika kasava sibatege Win, I love you too. Yani oyo kale no mu nnyumba yo yafudde sekulu lwakuba siriiwo sawa etonyi mugango nkwateko wane sembera nkuwoli okimanyi nti nkwagala
mukyala we. Ayo kutumya nejjukira gye tuvudde nenzekanzeka. Nga natuuka n'amakati. Kale lwakuba kali kamado kaali kato. Nze sibyogedde gwe abeeyongeredde. Kalina emyaka 28. Kati kalina ola tugende madu naye nagibonyeza ku mwana oyo. Aliwe. Aliwe. Madu. Takulabi. Yanyilikya. Tandabi. Right. Kyokka yanyiza. Musirikira request n'agigana. Jakuddamu ogunsoke mwoto ngukwatireyo. Kali omuntu asobola oyumba Mr. Mamu tawabaawo ekitiibwa era nsonga mumwa amulaba mama wange kimusizza bubi kugambye. Ng'ate omwami agamba gunyongere ngukwatireyo. Gunyongere ngukwatireyo. Kugambye. Kyokka bannange. Kati sooka obeeko nnako enjagala okuwulira ba in-laws bange. Waliwo agali kunkya. Sooka oveewo tukole omugambo tusale omugambo wano. Jayo. Leero jjayo. Mr. Mamu yalenga live wano. Ono matuse. Tusulewo. Lega tofaayo. Jijayo gira tujire. Kale sisobola. Kale tujirewo tubeerewo. Jamu naawe njayo. Njijamu njijayo. Gira bodi. Jijawo. Naye Mado. Gwe waza okukizaala eki. Kale bye. Oyagala bankuba aba? Aha. Kyala mugamba njigyemu agira tayagala kujjamu. Mugamba ate agira tayagala bigira. Mugamba mutya balungi. Bwera ndi wano ndi mulwadde njagala kulya kusuula birungo. Simanyi oba gwenna ali eyo live ekunyumidde nga nze zibadde nsekonjereere leero omu-husband abadde musanyufu essanyu libadde mu 18 oba nsaba okozesa comment section otuwe endowooza yo live ogiraba otya ogisanze otya ekunyumidde oba nedda ki kyeweemulugunyaamu nakyo nsaba obeere ng'okikomentinga waawo wansi ate tusobole okubeera nga nja kuba nziyitamu mpola mpola
kyasanyu nnyo okuba nga ate bazzeemu okusanyuka beerabidde ex byonna bazzeemu okubeera mu ssanyu lyabwe. Beeyongedde nno okumulumiza ddala, naye ng'ate n'omukyala oyo yeeyita Princess Remy, yeeyita mukyala wa Mado, ye agamba nti tali ready kubeera nga giving up, agamba nti akyagendera ddala mu maaso nnyo n'okubeera nga yeetugga ku Mado. Naye kirungi kya byonna bano abaagalana basobodde okubeera nga bategeeregana ne basalawo okutwala omukwano gwabwe mu maaso ne baleka eby'omukyalo oyo. Kuba okiraba bulabye yabeera Bantone, abantu bangi tebaagaliza, bafuba nnyo okulaba nga bateekawo buli ekiremesa okukakanya oba okusazaamu relationship yammwe. Naye mulina kwetegeera ng'abantu ababiri ne mumanya ki kye mwagala, ne mwetegeera, ne mumanya n'ekirala nti muli mu limelight, nti si buli muntu nti akwagaliza, so omukwano guba gujja kugenda mu maaso kasita mbeera nga mwerabira background noise. So nyongera okwebaza buli abalaba vidiyo zange, nsiima nnyo, nsiimira ddala Ocean Media kw'oli subscribe.